Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello. Mama nkulamusiza nnyabo. Kale sebo nkulamusiza. Mbampita Kadima. Sebo. Nkubidde okuva wano ku Beat FM ndine Namayanja ne Bwana Kabuguza. Sebo. Mamba twogerako na mukyala ani ono? Margaret Nabuuma. Nabuuma mpozi mweddira ki? Neddira nte. Oli wante. Ebbaluwa njirabye. Nenjagala okunnyonnyolamuko buzibu ki bw'olina? Obuzibu bwennina bw'obadde nga bwe nawandiika nga bwakunoonya taata w'omwana oyo. Taata w'omwana? Bamuyita ani? Bamuyita Samu Owino ng'alina mukwano gwe bamuyita Owooli. Samu Owino? Ng'alina mukwano gwe nga bamuyita Owooli nga tubeerayo ku kiyanja. Ku kiyanja ki? Empereerwe. Ku kiyanja Empereerwe? Empereerwe lwo kiyanja Kabuguza mbadde simanyi. Kiyanja. Kakati mwaka ki ogwo? Yali 26-25. 26-25. Aha, kati njagala unnyonnyola story bwe yali tutegeere bulungi nnyo. Kyali kitya? Ekintu ekyo kyajja. Twalina bwe twali tubeerako eyo. Luddawa? Era eyo yennyini nnyo. Ku kiyanja? Kati nze nemulekayo nenzirayo ewaffe mu kyalo. Ati bwe mulekayo ate nembeera n'olubuto lwe. Kati yali akola ki omwami oyo? Wangi? Yali akola mulimu ki? Yali akola kizo nga simanyi nnyo mirimu era nga omanyi ebyabawala. Kati gwe yakwanira wa? Wali okola ki we yakwanira? Nze wayankwanira nali mbeera wasenga wange Katwe. Katwe? Ekitegeeza yakwanira Katwe oba Mpereerwe? Katwe. Katwe gye yakwanira. Ne mugenda mu maaso ne mutta ekyama kyammwe. Kakati yategeera nti akufunisiza olubuto? Ate yategeera naye naddayoko ng'omwana ayavula. Nga waliwo omukyala yali abeera mu galagi ng'asiika sumbuusa na muwogo ne mugamba aliwa nangamba atera okujjawo naye tetukyamulaba kati. Awo saddayo mpaka kati gino emyaka nengamba kati omwana akuze kati ngenda kukola. Paka gino emyaka omwana ogambye n'emyaka emeka? 13. 13 aba akuze omwana. Kakati obutaddayo wanyiiga tewali musanyufu nakyo lwaki tewaddayo? Nali siina kasente mbeera ng'engootanyeekoko. Naye ogambye yabeeranga kumpi awo lwaki tewagenda wawe Empereerwe nawo? Wali kumpi naye munnange omwana nali kati nga mulekedde mukadde wange ate nga nina okubeera nga nkola okuba nga muwa obuyambi. Bannange katugezeeko tunoonye nga bw'ogambye tulabe naye maama ebintu si byangu. Kati omwana wamutuuma mannya ki? Kawala kange nalina kawaga lya Biiru. Lyani? Biiru? Birungi. Birungi lyokka lyalina? Owino yali muki? Nkulimbe. Nange ntira kuwulira mannya g'Owino. Ese naawe wayita omanyi kiki? Kuba nawulira nkasaamu Owino nga ne mukwano gw'Owooli. Ng'alina ne mukwano gw'Owooli. Teyakugamba nako nti bamuzaala gyendi? Kale weebale nnyo. Ye gwani amanya? Bampita Margaret Nabuuma naye nga ye bwe nabeera naye nga amanyi nti nno mbeera saidi zeyo Matugga era nga ye gy'amanyi. Yali amanyi nti obeera Matugga? Kale ewaffe naye navaayo. Matugga ye wammwe? Kitegeeza gye wavanga okujja okumulabako Empereerwe? Gyekyo bwe kiri. Kakati awo yali abeera kankubuuzeyo kano akasembayo waaliwo yali apangisa oba? Twali tubeera mu nnyumba ennene kale nga banagamba nti kyenaba kuggwa naye nga bagikuleseemu. Baali bagimulekamu? Kati nga wookyala awo? Kale tutumanya wetunaafunayo kyetufunye kase namba y'essimu yo tugirina? Kale taata. Tujja kuba nga tukkubira twongere okwogerako naawe. Kati gwobeera wa ssaawa zino? Nze mbeera mu saidi z'emuyenga. Obeera saidi z'emuyenga?
Kuba nataddeko kabalagala muyenga. Jo okolayo okola kiki? Okola. Kati omwana ali mbazadde bo? Ali mbakadde bange. Akubanja taata? Tanaba kubeera naye embeera ekyuka. Nkitegera asoma ye? Asoma. Asoma kilasi ki? Ali mu 6. Senior 6? Ali mu kyakumi. 6? Mbadde manya ali mu senior 6 mbadde nga mukazi gwe ng'oli w'amaanyi naye era oli w'amaanyi munnaye okusomesa ku mwana si byangu. Kale katukusabira ojja mufuna taata tulaba ate mukwano. Kale taata nenze ne mukadde wange. Kale naye weebale nnyo. Kale sawa. Kadima namayanja akukabogoza mukigenzi kitya ekintabuli ky'omuziki ekisinga ebicamula bingi. Kale kiri confirmed nti enkya yidi namayanja ajja kubawo ne uncle nga babatwala akantindigwa so mubeereko olunaku lwa tujja banga tubaweereza nga programu zaffe bwe zibeera. Ngenda kubanga nkumawo n'ennyimba zigenda kubeera mwenda ezisinga okwokya mu kibimba naye nga tukomye wano olunaku olwayo tubaagaliza Idi ennungi bana mwagalize abantu Idi bannaye basibo ne bannyabo tubaagaliza Idi ennungi. Olunaku olw'enkya tujja kubaweereza mpola mpola abagenda okusala mugende musaale ate tulabe ekiddako. Yagalize taata Yagaliza tata wange omwami Mahadi Katerega wali ebusiika bambi we bale kusiiba n'emikwano gyange gyonna abawala n'abalenzi naddala abawala bannange mwe bale kusiiba abawala abasiraamu mwe bale kusiiba ovudde ku muguwa ebijate muleera biranga ddala luddawa linda ne sitadi gyezire ennaku zibeera 6 alojja genda oddawo tuzongere ku kale tubagamba nti mbeere bulungi mwera